banange yemmwe mutaase ekitundu kyammwe ba MP bemusindika bino tubirayira maaso gammwe ate Nalubega naye nkubuulira ffe tugenda kubeera abakozi si babosi bano abantu kye bagamba kyolina okukola kubanze bakyali bange bagenda kubeera ne pulezidenti nga kyali waabwe bano bakwendako obuyinza balina obuyinza obukutwala mu paliamenti n'obukujjayo bannange nsaba munsindikire Nalubega mumusindike mullo mumusindike muki bwemala Nalubega tulina muganda waffe ono oku ne bamweta Ndiniiwe njagala musoze Museveni abadde nga atoogerera nti tusosola mu mawanga njagala musoze Museveni omwami lwe bayita Ndiniiwe Henry mumuyiire obululu abuyozese litiyo ate era naye mumulayize nti ffe tukuteekayo eyo genda oyogere ebizibu byaffe byonna nyinza obutajenoolakayo buli lunaku naye bwe mba nga ndi pulezidenti nga Ndiniiwe kye mumugamba kyajja naŋŋamba kati awuliki ekiba kiganda bwe tumala Ndiniiwe waliwo omwami chairman ye bamuyita Sango Eliabu Kigundu ow'Enkima mumulabe kati mumusabule busabule muti bwe mmala omwami oyo waliwo omukyala oyo bamuyita Harriet Sebuufu Nakiyemba omukyala oyo mumulabire nga ddala bannange manyi nti ab'e Masaka oledde bannemeseza okutuwayo ne manyi nti abantu b'e Masaka bwe bali ate n'abavudde Masaka bwe bali wano obaka obwo mukole ki kakati bwe muvaawo ate waliwo ono kyali wange ali atya naye omutima kati gwakaluba talina katengo omwami we bamuyita Geoffrey Lutaya bannange abantu b'ekakuuto mumulabire ddala mumutuma ebintu byonna yinza obutatuuka nga kagundo buli kaseera ne bwe mulaba Geoffrey Lutaya muba mondabye era ne Geoffrey Lutaya oyo naye mumulayize mumugambe kye tukutuma kyoba okola ki mumugambe nti ffe babosi bo mumugambe nti mweki bannange mwe babosi baffe nange ne bwe munafuula pulezidenti mwe mujja okubanga mumwe babosi era njagala tukitandikewo nga buli pulezidenti abantu be babeera babosi be nabagambe tugenda kuzawo ekkomo ku bisanja tugenda kuzawo ekkomo ku myaka njagala olunaku lukye nga tulina abapulezidenti 6 nga bakyali balamu nga baali babaddeko bapulezidenti ba Uganda n'omwana ali enerakayi n'omwana ali eyo ekakuuto n'omwana ali eyo wansi ekyapisi babeere nga bwali eyo atambulira mu bigere naye nga bamuuza oyagala kubeera ki ng'agamba njagala kubeera pulezidenti wa Uganda nga kisoboka banange nandibadde mbagamba bingi nnyo mikwano naye obudde butambudde ate nyino giyisaamu kubanga Museveni yali alowooza tetujja kutuuka mu bitundu bya Uganda byonna amakubo bagaggala kibuko ne zivuga amasasi ne gavuga tyagasi n'avuga naye tutuukayo era kati tugivuga tugitwalawa tugitwala kyotera wano tuli luddawa people power banange mwandetedde nenenyeni mwebale bannange asaba pulezidenti wa Uganda dako kyakulanyiro katusendamu mukama wange amagago gakufumbidde ekyemisale ekyamanyi waggulu awo ge maka gafuga amakulu miti awo kamandisobodde okutuukayo naye genda ofune mukasuka okulembera bulungi Uganda bajjajjabo baabana basajja balwanyi leeta effumu eryo mukama wange pulezidenti genda etabaale ye Uganda genda okukuume bajjajjabo balwananga sebe ekyomulwanyisa kyekyo mukama wange kubeerasa anyabalewasabo ddala eyansasa pulezidenti tukalunja tugende ekyotera webale nnyo mukama katufumbire Yes, nkomyewo baali bankutemu naye nkomyewo temukiti wendi jami wabo okutuusaako jami wabo omutetenkanya omuyiiya wendi tubadde lakayi tugenda kyotera abatulabamu
twolekera kyotera gwe amunange omulungi ayekumira ku ddoboozi lya Uganda Jami wa Bobby Wine okutuusaako live mbadde nfunyemu obuzibu naye kati ensonga ziddemu ne ziterera gwe munnange atulaba live gwe munnange atulaba live nkomyewo nnyo obuto nkomyewo Jami wa Bobby bupya komyewo bupya batuusaako live ku ddoboozi lya Uganda mwebali kwekuumirako mwebali kubeerako nga misharinga twendi okuwalaga ekigende maaso nga tusimbula tugenda kyotera gwe munnange omulungi atulaba ku ddoboozi lya Uganda leero lunaku lwa Boxing Day wenyinza okugamba leero lunaku lwa Boxing Day naye nga akakiiko k'ebyokulonda kayimiriza ebitundu ebyenjawulo omukulembeze gyabadde alaga omukulembeze Robert Chagulanyi Ssentamu ng'era yono flaga bearer oba presidential candidate wa National Unity Platform mu ggwanga Uganda era tetumanyi kati kigenda kuddako what next tetumanyi kigenda kuddako naye kyenyina okugamba gwe munnange omulungi eyekumira ku ddoboozi lya Uganda okubeera Jami wa Bobby nga akutumira ku gwe najoli atulaba nenkwagaliza ebirungi n'atwagaliza ebirungi campaign Kampala kimanyikiddwa nti eri out nekimanyikibwa nti n'ebitundu ebirala bimanyikiddwa nti biri out wendi nnyo okubeera nga nkutuusaako live ku ddoboozi lya Uganda Jami wa Bobby wendi okubeera nga nkutuusaako live naye nga abantu bangi gwe munnange awuliriza ku ddoboozi lya Uganda abaganiddwa okutuukana ku kisaawe naye nga abasinga beebeereddemu ne babeera nga bazenga enjogera yakati weriko naye nga nja kuba nkuwa kasabu kanyuma mu luzungu ne mu Luganda gwe munnange atuwuliriza they have cancelled the rallies from Kampala for Robert Chagulanyi Ssentamu from Masaka and Mbare ndi Jami wa Bobby okubeera nga nkutuusaako live ku ddoboozi lya Uganda mbadde mbuzeemu katini baadde bankuttemu naye nga womanyi nti Jami wa Bobby abeerako nga yiyayiya ekiddako era sitera kulemererwa gwe munnange atulaba live ku ddoboozi lya Uganda Jami wa Bobby wendi okubeera nga nkutuusaako live Jami wa Bobby wendi okubeera nga nkutuusaako live ku ddoboozi lya Uganda n'empeereza ennungi n'ekifaananyi ekirungi ku TV eno gye weekuumirako okuviira ddala gye twava epakwaki neebaza buli agibaddeko okufiira ddala gye twava epakwaki n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo ewalala yonna gye tubadde tutambulira tusimbudde twolekera kyotera gwe munnange omulungi atulaba twolekera kyotera gwe munnange omulungi atulaba oba atuwulira ku ddoboozi lya Uganda Jami wa Bobby wakutuusaako live tugenda kyotera abaana b'ekyotera mu Luwanja njagala mbalabeko abaana b'ekyotera abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abala mu ggwanga lyonna gye muli gye mutulabira gye mutulengerera this is Uganda they are yearning for change they need Robert Chagulanyi Ssentamu for president for next campaign so we are heading to Kyotera district kati ffe tusimbudde abatulaba live ku ddoboozi lya Uganda ffe tusimbudde baganda baffe abatulaba live ku ddoboozi lya Uganda Jami wa Bobby wendi okubeera nga nkutuusaako live Jami wa Bobby nkugambye wendi okubeera nga nkutuusaako live emmotoka zituuka naye simanyi oba tunaabasanga mbudde wendi okubeera nga nkutuusaako gwe munnange omulungi atuwuliriza ku ddoboozi lya Uganda ndowooza kati awo newe kisimbula gwe munnange omulungi atuwulira oba atulaba